Endobeso. Kutenda mu mukaaga tonzifiro tifama. Ekintu eky'omuziki. Endobeso. Enjega yagudde mu kiteezi ku Saturday ku makya sawa zaalinga emu. Kasasiro n'abumbulukuka olusozi ne lutta abantu. Amayumba gakyali wansi bagamba nti n'emirambo gikyali wansi mingi gye batannajjayo. Awo wennyini nalabye mwana mulenzi Lord Mayor n'agamba nti bannange twagulayo 135 eddundu tugende eyo gye tuba tuyiwa Kasasiro kiteeza alabika nga ajjudde tujjewo n'aliwo mpola mpola paka lwaliggwawo looza ayinza n'otwala emyaka 10 nga taggwangawo. Abakulembeze beeyo baatabuse n'abantu ba bulijjo bagamba temujja tuleeta Kasasiro waffe. Akulembeddemu ye Honorable Mulima Mayuni ono ekiwanuka Abdallah ye member wa parliament eyo katumunoonyeeko tulabe. Honorable. Yes. Sebo nkulamusizza. Yes sebo. Bampita Kadima. Sebo. Sebo tondobesa. Honorable sikutadde ku ndobeso naye tuli ku mpewo. Kadima tondobesa. Sikulabesa taatu oli live ku mpewo. Lamusa ku bannamukono ne bannayuganda. So ne banyabo abatuliza abalungi ku Beat FM. Natange mbalamusiza nnyo mwebale nnyo gye mutuusizzaako engalo. Amiina. Basira nnyo mwenna abafunye ebizibu abayita mu kusomoozebwa okw'enjawulo mwenna. Muli bannange mbasaasideko nnyo naye ate mukkirize ntwale okusaasira okw'enjawulo. Ye Honorable. Eri abantu abatuuze be ekiteeze wagudde enjega kitalo nnyo kitalo ddala. Wabula abatuuze bange Namasumbi esobodde kubeera nammwe. Bannange kitalo nnyo kitalo ddala ekyokufiirwa mannyinaffe maama waffe naye era mwenna basabira Mukama Katonda abanyweze ffenna tubeeri Mukama Katonda era gye tugenda okudda. Abadde mukola bannange mukulikeeyo. Amiina. Ate abakyagikakkalabiriza mukakalabize ddala birungi byereere. Honorable akasimu kano koolaba kazze ku nsonga z'eddundu. Ye kiteezo ono tulaba nga yajjudde n'enjega yaguddeyo mwagitegedde era gwasoose okubasaasira. Mu betwalabye abasoose okufungiza ne mugaa nti Kasasiro tajje waffe eddundu mwabadde muggwe. Lwaki mutugobaganya ate? Waliwo olugero enjogera y'Abaganda simanyi oba lugero naye wabeerangawo enjogera y'Abaganda egamba nti ebidiba bidda wannyini byo wabula tebigenda wa mulirwana. Tebigenda wa mulirwana. Tuwulira. Kaakati okera ddala simanyi bulungi KCC yagula ettaka Mukono district mu Mukono North mu ggombolola y'Ekyampisi mu muluka gw'eddundu okutwaliramu ebyalo ekyebuntaba kyekiryammuli ekyabakadde n'ekyeddundu kyennyini okuva omuluka gw'eddundu n'egulako ettaka emyaka nga 10 emabega yeka 135 kituufu ebo baali bagula ettaka eryo fe tebaatugambako kyekiruubirirwa kyabwe kyali kyakuteekawo Kasasiro. Nabwekityo mu myaka 10 abantu bangi bazze bagula ettaka awo abantu bangi bazimbyewo amayumba okuliraana oba mu ttaka lyennyini okuliraana ne wakati mu ttaka mwennyini eryo mulimu akalinga akazinga ng'eno yonna KCC yeetooloddeyo naye nga mu makkati g'ettaka mwennyini mulimu abazimbyemu amayumba bannanga buli kino akyobuusabuusa mukoowoola agende ayiteko eddundu Honorable akazinga ako nga KCC bwe yali egula teyakaguliramu teyakagula abagula era tebabakompasetinga era bazimbyewo n'amayumba weebali weeziri ennyumba so mu bufunze ettaka lyetooloddwa abantu nange kennyini kamwa koogera hafu kilomita okuva ku ttaka eryo mpulira kibeera kitegeeza nti ebizibu bye bajja ekiteezi ozibeera nsowera okibeera kivundu nange basewo ne bannyabo kigenda kuntwaliramu era eddundu awo tebagazeetingangawooko kyekyo ekifo kyakuyiwamu Kasasiro. Ekifo ky'eddundu was gazetted as a purely residential area. Physical planning eya Mukono district ekyo ekiraga bulungi. Mukono district tewangako KCC license ebakkiriza okudampinga awo Kasasiro. Honorable wangi lwaki bwengula ekintu kyange nga gwe bonaagula ettaka n'ozimbako amakaago lwaki ate munnemesanga nze KCC eyagula njagala okukozesa ekifo kyange okuyiwamu Kasasiro lwaki muba munnyingirira? Ngenda kuddamu bwenti ennaku zino kyekibadde
ebigenda mu maaso wali eri mu Lubigi. Evictions. Era nga bawa nsonga ki? Ntobazi nema. Naye ng'abantu tebaagula. Baagula, mulimu abaagula. Kati buli lw'ogulawo waliwo bye bapulaaningirawo. KCCA we yagula tebapulaaningirawo kuliwawo ki? Kasasiro. Buli oba ng'olina ekintu kyo olina kitambuza ng'amateeka bwe galagira. Waliwo gy'otasobola kuteeka bbaala wadde awantu wawo. Waliwo gy'otasobola kuteeka kanisa. Era osiiba oziwulira nga bazigobaganya amakanisa ge bateeka mu makkati g'abantu kubanga gabalemesa okwebaka. Rwanda wakiwulidde bulungi nga Kagame abajjako ne layisinsi. Ekituufu. Obutabakkiriza kukola nti baaziteeka mu bifo ebikyamu. Na bwekityo eddundu it is a residential area ettaka lya KCCA. Tetwali tumanyi nti bagenda kutematemawo puloti bagenda kuzimbawo mayumba g'abakozi baabwe. Esi kasasiro. Olw'ensonga eyo bassebo ne banyawo bannakampala nange nsiiba mu Kampala mwenkolera. Ekituufu. Naye tetugenda kukkiriza kubeera nga ffe dumping area naffe tufune obuzibu ng'obwagudde ekiteezi. Honorable, ekiteezi ono amaze ebbanga nga waali ate lyali ttaka tonotonoko okusinziira nga ku ly'eddundu bw'oliraba bwe lyazze. Lwaki temuleka enkulaakulana tomanya neegenda mu maaso nammwe munaafunamu ebirungi ebijja? Kino kyazze ekibi ekyazze mu kiteezi Allah bwe yageze ekyokukola tewali. Naye tulaba nga mulemesezza enkulaakulana ya gavumenti. Lwaki tebamutwala Lwakitula? Lwaki era walwakitula Honorable? Si Uganda lwaki bamutwala Lwakitula? Okolemyemuka. Honorable. Ensonga eno muganda wange mutusekerera. Bamuleeta wuwo muganda wange. Kino sikulemesa nkulaakulana. Mu nsi yonna tewakyali gye bakuŋŋaanyiza kasasiro nga Uganda bw'emukola. Tebikyaliyo ne Rwanda wano. Basaba ne banyawo mujja tusonyiwa lwaki twogera Rwanda kubanga Rwanda baava wano okugenda okutandika okukulaakulana baava wano. Ekituufu. Rwanda tebakyakuŋŋaanyayo hiipi bwe batyo. Bagenda ne basunsula kasasiro ne bamugjamu ebigimusa ne bajja obuplasitiki ne budda eno obuveera obumayuma obugendedde ne budda eno era ne bamusunsula mu nkola eya bulijjo ey'ennaku zino eri ku mulembe. Kasasiro bamukolamu n'amasannyalaze. Ekituufu. Lwaki ŋŋambe bamutwale Lwakitula ombuzizza ensonga. Oyo yennyini yalemesa kasasiro w'e Kampala omukolamu amasannyalaze yalemesa atya? Bamutwalira propozo nti kasasiro w'e Kampala tusobola omukolamu amasannyalaze ye n'agamba amasannyalaze ogaligatta ku national grid genda gagulanga ssente 5. Kyokka abeekakira n'abeerugaza abakola amasannyalaze mu bikajjo bagatta ku national grid essente gavumenti egagula ssente 8. Ag'ekaluma gavumenti egagula ssente 18. Pulira. Lwaki ag'e Kampala ayagala gagula ssente 5? Ba investors bonna baali baagala okufatanalinga ne KCCA ne beekuba. Kati Lwakitula tumutwala Lwakitula. Akasembayo Honorable. KCCA Lord Mayor namulabye ng'alinga agaludde abakulembeze b'ekibuga Kampala nga bagamba nti keetonye kagwake kasasiro alina okugenda eddundu. Muteeseteesewo nteekateeka ki gye mulina egenda okulemesa? Okufa n'obutanyagwa. Either nga banzise oba nga bantadde mu kkomera we bajja omuleetaawo. Either nga banzise oba nga bantadde mu kkomera bajja muleetawo. Naye bw'onaaba okyali mulamu ng'okyatemye okyatambula. Nkyali mulamu teri kasasiro agenda kujja ddundu. Mukombye ku paasi. Obutanyagwa haramayi tagenda kujja. Mpaayo akasembayo nkusiibule Honorable Okaayi. Wabatwala mu kkooti aba KCCA bakimanyi bulungi n'ensonga ezeetugulubya si yakatandika kati. Otwatuukira okubatwala mu kkooti ndooza myaka ng'ebiri emabega. Bombi n'ennema. Era ku nsonga eyo kubanga baali batandise okusinkana abantu n'abasayiningisa ekirondo bakonsentinge kasasiro ajje. Naye ne bwe naabeera muntu omu bw'ati kasasiro tagenda kujja. Mukama kutukuumire Honorable Abdallah Kiwanuka. Mukama gibeere nammwe. Naawe ssebo gibeere naawe. Amiina. Nyumirwa omuziki n'ebisesa. Kigenze kitya. Ne Kadima Namayanja ne Anko Kabogo. Beat Fama. Ekintu buli ky'omuziki kisinga. Tukigazi. Kifaanana ejjinja. Si kitono. Kafeero yakiyimba nti ekintu kigazi kifaanana ejjinja. Ne Kadima. Bw'obeera ggwe ddala osobola okukkiriza enjega yagudde awo bagikuliraanye. Nze mbadde ngamba abakulembeze mu gavumenti balina ettaka lingi eyo mu nkoola eyo mu malungu gye babatwala kasasiro abantu bagenda kufa abantu baatidde. Nze nange bembeera ze sikkiriza.
naye wabeera ye takkiriza. Akukadima mwebale tuwaleza Honorable Mutuufu Kasasiro tebamuteekawo awo era enjawulo eba zero kubanga nawo waliwo abantu. Kasasiro yeetaagira dda mu kibangirizo omutali yadde omuntu. Kasasiro n'abeera eyo ate ne bamuzuulamu ebyomukolamu kubanga buli lwasukka era abajja tuleetera ebizibu. Nsigadde ni Mami Elvis Ebombo. Kale webale nnyo Mami Elvis Ebombo. Mwebale kuweereza ono Martin. Ati gwe wandyagadde Kasasiro wammwe ayiibweyo ssebo. Gw'owooza lwaki tetwagala ayiibwe waffe gwe wammwe wandyagadde ayiibweyo. Lwaki tebamuyiwa wammwe. Martin nze ewaffe gye mbeera bayitayo mu Kiteezi. Gyabadde ng'ayiibwa emyaka gyonna okuva nga sinnazaalibwa. Okitegedde ensonga eno tujja gyongerayo benkya. Okitegeera kansirike ffe tusebo baatukolimira ffe abasula mu Kiteezi okubanga bayiweyo Kasasiro obadde tuli bantu nze mbadde nteesa gavumenti kyebeekola buli disitulikiti bayiweyo Kasasiro emyaka ng'ebiri ate tosiriwala tugenze naye tunyize tukwatagane enkya musole bulungi mbeere bulungi mweraba